Kadaama wuuno awadde banne amagezi n'abagamba mulekeraawo ebyejo, mulekeraawo okulowooza nti gye mwagenda bw'otuuka mu maka ago ofuuka mwana wa waka. Katuwulize Kadaama ono. Lumu yaŋŋamba n'ambuuza, naye ggwe omanejinga otya ebyeyo? Nze ennyumba gye nalimu mu Oman, it was a living hell. Nagenda nina omubiri ngenda okuva mu Oman nga nkoze, nga sifaananika nga ninga olubwa. Naye nga kiki ekyambonyaabonyanga mmendo, bwongo bwange bwe bwambonyaabonyanga. Nga nze omuntu newaba tanyize nga manyi tanjagala. Omuntu nga newatantuma nga mpulira alinga atanjagala. Okiraba kwegamba abaana bajja mu byo ne bateekamu feelingi, naddira n'ayagala abeerenga e Uganda w'abadde. Abaana abasinga obungi kizibu, kiba kizibu. N'ayagala abeerenga w'abadde Uganda, anyumya noono, ayagala ayimirire ku kalina aleekaanira ow'eri, ayagala asanga abantu mu bo, anyumye noono, ayagala agende e Kasasiro atambule agende eri. Which is impossible, which is very hard. Kati ogenda okulaba ng'adda mu kiyumba emirembe gimuweddeko, takyalina magezi, ali kubaka mwabe, abalaba tabategeera, bintu tayipu ng'eyo. Kati ze wennatula bwentu wansi nagenda okulaba n'abaana bennyini nga bibaleeta. Bino abantu bakukusa abaana, abalala bayitidde ku mawofiisi, abalala tebayitidde ku mawofiisi, abalala amawofiisi gabawadde obuyambi, abalala tegabawadde. Nze abo neesootinga nga nze nengamba munnange bano abantu bakukaliramu. Bano abantu bakukaliramu nga w'okiwulira nookala nno nookanula amaaso. Sijja kulima nga ne waaba abadde agenda kubaako ekintu kyakkola. Bw'okanula amaaso n'oba mujaguja gwa kutya. Ddala baddira mentality yaabwe ye Uganda ne bagala bagireete ku bantu bano. Oli najja ayagala amabeere gabeere nga gayitira bwereere. Bano abakazi b'eno ebyo tebabyagala. Abakazi b'eno bakwesonyiwa, mwesonyiwe. Nze kyova olaba nina oli zange lumu ze nkolera abaana ne mbagamba bannange, omuwala bw'asaana wayitako okubbala nga walabako ku nnaku, ekumala n'ekucunya n'ekutuusa gy'ekutuusizza. Naye omuwala bw'oba nga tolabanga ku nnaku, wallahi omuwala bw'asobola okukuconya nga takutteeko, nga takoze eki, ng'emmere ogirya buli kimu okirya, naye kayina ebintu by'akola nga gakatola ne biba tebikuafekitinga naye nga gwe bireetera okuafekitinga. Amuwulidde nti waliwo n'ebintu bakadaama abava eno kibeera ng'omukozi w'owaka. Nawo ne Uganda tulina abakozi owaka, n'ava mu kyalo omutaddemu ssente, omala omuteekamu ssente atuuse owaka, aye n'akulaga nti waliwo ebimukutte, n'akulaga nti yaleseewo omwana, n'akulaga kugamba ogenda okulaba nga naawe eyamuleese okubeera nga akolera ng'alina engeri gy'akunyizaamu. Ne mentality nga Kadaama ono gy'ayogeddeko, oluusi ogenda n'olowooza ebintu n'olowooleza boosi wo ebintu, gwe kennyini ebitandika kukubisa. Lwaki tantunuuliddeeko, lwaki tambuuzizza, lwaki takoze eki, kugamba n'oyagala weefuula omwana w'owaka. Waliwo bakadaama bagenda ye n'alowooza nti buli kintu kyonna engeri gy'abadde akifuna e Uganda bagenda okifuna ki ne Buwarabu. So Kadaama mumuwulidde, era tugenda muzza, alina paati ey'okubiri gy'agenda okubannyonnyola ye asobodde kumalako atya ne bakama be.